Katonda akusobozesezza okutuuka. Tukwaniriza nnyo ku programu yaffe ensonga mu ddiiro. Tuli ne Madam Tiner Kibirige, omutandisi w'ettendekero ya Tiner International School of Beauty. Aludde mu kisaawe kino era abantu bangi nnyo tumumanyi era tumulabyeko. Akoze emirimu mingi nnyo ddala okusitula omwana omuwala. Mwana yenna naye okusingira ddala omwana omuwala, nzikiriza bwe ntyo. Era mu myaka gino 3 abantu bangi nnyo bayise mu mikono gye okulaba nti nazimba ekintu ekyenkanako bwe kiti wano e Lubaga. Madam Tiner Kibirige, emyaka 3 osobola giwumbawumba otya naddala mu mulimu guno ogw'okubangula abaana naddala mu mirimu gy'omu mutwe? Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna abatulaba, era nga nze Ruth Tiner Kibirige Nantongo, omutandisi w'essomero Tiner International School of Beauty. Twatandika emyaka 3 emabega mu mwaka ogwo gwa Septemba, mu mwezi gwa Septemba, kati nga tutambudde olugendo lwasooka ne lukaluba nnyo kubanga ebintu bye tusomesa abantu eby'enviiri, ebyokwekolako ebya skin, abatunzi baaliwo naye nga tebiri official, nga buli omu akola byayagala, nga fashion designing embutuufu teyaliiwo. Kakati bwe twabitandika twasoomozebwa nti abantu baali tebabimanyi. Abagamba oyinza otya ate okugenda n'osoma eby'enviiri, ogenda bugenzi wali olaba nga osala oba nga okola ki? Ne tubagamba nedda, mulimu science ne art. Kati abantu abasinga ebintu ebisinga babimanyiko art bit of it, the art. Nalaba ekintu enviiri ne bazinyoolanyoola ne zirabika bulungi. Nange bwe mmanyi. Naye mulimu science waakyo. Oluviiri luvaawa, lukula lutya, luki ekirutta, lwaki abantu enviiri zikutuka, lwaki abantu enviiri zipeeruuka. Maama wange yakolanga paamu nga bateeka ekisaanirizo mu muliro ne bajja ne bayitamu. Kati oyo yenna yalinga art. Naye nga kati abantu nga tebamanyi science. Naye kati bwe twajja ne tutandika essomero ne tukola ebintu byombi, art ne science, okubeera nga bibeera combined. Abantu era emyaka gino 3 bayize. Era olabanga mu Uganda omutindo gwa salooni gweyongerera ddala. Abantu ne bakyusa enkola gye bali bakolamu ebintu ne babikola mu mbeera ey'omutindo. Kino kye kibadde ekirooto ky'ebbanga lyonna, okulaba nti abantu batukola ebintu mu ngeri ey'omutindo bakyusa. Kibadde ekirooto kyange okuviira ddala nga ndi muto, nga bwe ndaba omuntu ng'akoze ekintu nga tekiteredde nga nkiddamu, kuba nze ne bwe mba njera lujja njera n'otuukawo n'obeera nga tolabawo kantu konna. Gamba nga ekirooto kyange kiri nti singa abantu batuuka ku mutindo ogw'okukola ebintu, singa batuuka mu mbeera ey'omutindo ogw'okukolera ddala ekintu nga kirungi, nga tosobola kwawula oba bakikoledde wano Uganda oba America, awo wenjayanira okutuuka mu bintu bye tukola. Era ndaba nga otuuseewo. Olowooza omwana omuwala omusitudde ekimala bwenga gwe mu kukkirizaku? Omwana omuwala olugendo lukyali luwanvu kubanga betutuukako in contact be batono. Naye ekyessanyu kiri nti ate bano betusomesa tubagamba nti nammwe bwe mugenda ebweru eyo musomese. So sikola bukozi ssente naye somesa obeere nga ekintu kisaasaana. Uganda yonna okutuusa lwekinaabuna nti no buli ekikolebwa nga tewali nkenyera. Nti ne bw'oba ogenze mu kyalo Kakabada nga kye bakola mu Kampala n'eyo kyekikolebwa kuganga omutindo kwalite y'emu. Tiner alina story ye, ate kuba yakulanga omwana omuwala omulala oba yazaalibwa ng'omwana omuwala naye oluvannyuma n'afuuka ekintu ekyenje. Tiner ono avaawa? Yani Nantongo ono yakulira waava? Tiner ono bazaala mu maka g'omwami Elifazi Namuyenga. Tata wange yali mubuulizi wa njiri nga jjajja wange Reverend Namuyenga yali mwawule. Ate nga ku sayidi ya maama nva mu famire y'Ababalagadde, so si bano basekkadde naye Babalagadde oli wadda nnyo, era naye yali Reverend Balagadde. So ate jjajja wa maama wange
yali mujulize Namugongo Frederick Kiza ati lwe lunyiriri olwo mwenva ne lubeeranga muku obuto bwange tata wange yafa nga ndi muto naye bwafa olwokuba sali mwana wa munju omukyalo w'empeta saafuna nnyo mukisa gwasomerawo era nentandika mama wange yali ng'asomesa primary ate ng'ali mu masomero ag'omukyalo naye maama ono mu kusaba twasabanga nga ku makya nga mukazi musomi wa bayibuli era nga buli lunaku ng'ambuulirira n'aŋŋamba mwana wange toteekwa kuba muddu w'abaddu omwana wange oteekwa kuba nga weeyisa bulungi mwana wange oteekwa kuba nga otya Katonda kati ebintu ebyo newankubadde nga n'obulamu wakati awo bwakalubamu nga muzeeyi afudde naye ebigambo biri byalinga mu mutima nga bikuddira buli ssaawa ne mu bwongo era buli kye nakolanga nga nkulembeza Katonda era Mukama n'annyamba n'enkula n'ensoma ebintu bino nabisomera mu America ne Bungereza mala obisoma bwe nakomawo nalowooza ngenda kukola boutique ennene saluuni ennene naye eddoboozi lwali lumu ekiro neriŋŋamba omanyi olina okuyamba abaana abalinga ggwe abakulira abana background ekika kyo abatasobodde nedda abaana abatasobodde kuyita mu formal education bato ba drop out omwana ayinza okuba afunye olubuto n'azaala ensi y'omu n'amusuula nti bwafuna olubuto taata n'amujja mu ssomero abana abaana abafuna emyenda ne balowooza nti basiba agudde mathematics nalowooza nti mathematics kikulu nnyo kakati kwe kutandika okuformalizinga skills zino ze nali nfunye okubeera nga zibeera formalized abaana ne batandika okusoma omwana omu gwe twabeerako naye subject zonna yali alina mwenda yunebu teyamuwa na grade kakati muzadde we n'amuleeta anti we netumuyigiriza naye yafuuka okuba best hairdresser mu bantu bonna n'abeera ng'asomesa n'abeera nga okusomesa okwo ate n'afuuka n'omukebezi w'ebibuuzo kati ng'aba mukozesa okukebera ebibuuzo mwene mu byebyo byagundi asebo kati oyo yenze olugendo lwange olutonotono olulabyeko lwowuliddeko naye nga tukwadde kulembeza Katonda mu ekyo tukola ate siri muntu agiving up wetandika ekintu omalako nakyo kiremerako paka lukiggwa ate nga mba njagala kibeere nga kiri perfect. Yes, tweyanziza nnyo tweyanzeeyo omukyala Tiner Kibirige Nantongo omutandisi wa Tiner International School of Beauty ebaddewo emyaka 3 era abangudde abaana ab'eggwanga lino weebale nnyo weebalire ddala kubangula ggwanga n'ab'ebweru bonna era puroguramu yaffe bwetyo weebadde mubeere bulungi.